alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Abawuliriza baffe olunaku olwaleero twagala okwejjukanya kuteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lyagamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq faman ladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti si kirungi kubeera ku nsi olw'okuba alina kyakuwadde okusinga ku balala n'okifuula ensonga ebakunyoomesa, ensonga ebalaba nga tebalina mugaso mu nsi. Waliwo abantu Allah be yafaddala oba be yasukkulumya ku balala mu riziki, mu byenfuna oba mu bizimbe, ate era byonna byanfuna, mu bibanja, amataka, mu bidduka, amamotoka, n'obeera nga abalala boyita nabo mu kkubo balabanga bisasiro. Ekintu ekyo njagala okitegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala mwennyini yenna nnyini kusalawo mu ngabanyayo ey'obugagga bwe, ebyobugagga by'alina yasalawo nti Khamisi kamuwe avuge V8, oli avuge TX, oli avuge kawundo, omulala asigale ku boda, ate omulala asigale ku kagaali. Naye nga mwenna muli bitonde era Allah yabatonda, tolinawo kinene kyewakola kubeera nga ekyo kifuna okujjako tawfiiki ya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwagala kwe. Kyava advaayo netteeka lina kukakase nti wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, nti buli kyonna ky'olina, buli kyonna kyewafuna Allah subhanahu wa ta'ala yena nnyini kusukkulumya ku balala abatakirina. N'olwekyo amagezi go ge wakozesa okubeera ng'ofuna ekintu ekyo tolowooza nti y'ensonga enkulu okuba nga okituukako. Abantu abamu balowooza nti amagezi gaabwe ge gabawa okubeera abagagga oba okufuna bye balina, ne beerabira nti waliwo professors abamanyiddwa ab'amaanyi naye nga tebasobola kubeera ku ddaala abataasoma lye baliko, naye nga professor mulamba. N'olw'ensonga eyo amagezi si ge gawa omuntu riziki, amagezi si ge gawa omuntu obugagga bw'aba alina. Allah yabumuwa newankubadde omuntu oyo akozesa amagezi ago oluusi okubeera ng'akituukako, naye Allah teyayagalira ddala muntu kunyooma muntu munne. Ate abantu abo Allah okusinziira nga bwe yabakola n'emitendera gye yabateekamu, buli muntu alina omugaso gw'alina eri munne. Omuyimbi omu yagamba, omugezi omu yagamba nti annaasu linnansi min haadirin min badwin wa haadiratin ba'dhun li ba'dhin wa lam yash'uru khadam, nti abantu ku bantu bannaabwe boolaba bali mu kyalo n'abo bali mu kibuga, newankubadde bo tebakiraba, naye nga buli omu alina kyasaavinga munne, alina kyagasa munne. Ba'dhun li ba'dhin wa lam yash'uru khadam, buli omu alina kyakolera munne. Funa akafaananyi olwaleero gw'omugagga alina sente zo, alina emmotoka, alina ebizimbe, olina buli kimu, naye ng'olusuku lwe bawaana nti olina olusuku olw'amaanyi oluli mu kyalo, akasajja kewajja mu kyalo eyo n'okateeka mu lusuku ke kakikukoledde, watu ne bayitaawo ne bagamba nti Haji yakola olusuku, naye ng'olusuku olwo gwe oluyingiramu kutema kugyayo ttooke nga n'okuyitemayo tosobola, ne bw'olisanga nga lyengedde, akasajja ako k'oyita n'okagamba nti jangu ontemere ettooke lino obeere ng'olinteera ku mmotoka ngende nalyo. Tomanyi na kumanya ensukusa ze yajjamu ziri mmeka, ebintu yabikola atya. N'olwekyo eyo saavisi gye yakuwa okubeera nga abantu bakwogerako ng'olina olusuku olw'amaanyi, abalina ebitongole eby'amaanyi si be babikolamu. Abantu ab'emitendera egy'enjawulo bali mu makolero ago, nga mulimu meneja, mulimu ababala byensimbi, paka ku musajja akuuma geeti. Omusajja oyo akuuma geeti oyo naye alina omugaso munene gwakola. So annaasu linnansi, abantu ffenna eri bantu bannaffe, min badwin wa haadiratin, kababa abawangalira mu byalo oba abali mu bibuga, ba'dhun li ba'dhin, ffenna buli omu alina kyayamba munne, wa lam yashuru khadam, buli omu wadde nga oyinza okuba nga tokitegeera mu mbeera yo
naye omusajja gw'onyooma oyo alina kyakola nga singa Allah tamutaddeewo kubeera nga akikoze obulamu bwe tebwalitambudde bulungi. Olwaliyo tugula ennyaanya mu butale n'ogenda e Nakasero n'ogenda mu Central Market e Jinja oba buli omu akatale k'alina ku kyalo kyo n'ogulayo ennyaanya n'ogulayo ebitungulu n'ogulayo obummonde. Bw'otamanyi nti omusajja gw'onyoomye oyo gw'onyooma nga bagambye nti genda ogula akatungulu akabisi okale kagenda kuyamba ku ndwadde gy'olina. Kati omusajja oyo eyakalima weewaawo ze n'okagula aba kubanga teyakalima waaleka noonyeza nga tekaliiyo. N'olw'ensonga eyo emigaso gyaffe mingi eri bannaffe. Abantu tulekeraawo okweraba nga tuli banjawulo ku bantu abalala, wabula tukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala gano madaala yagatuteekamu buteesi nti ono yasinga ku kino, oli akusinga irimu gwe n'omusinga emaali, ate omulala n'akusinga amaanyi neweesanga nga sente z'olina ate tolina maanyi. Ogenda zitola sente ezo ziwa alina amaanyi agenda akulimira olubimbi lweyagala, alina amaanyi akusitulira ensawo ya sementi, alina amaanyi akusitulira omutayimbwa agwanike waggulu ku nnyumba. Ebeera saavisi gy'aba akuwadde kobeere ng'omuwadde sente. N'olw'ensonga eyo bannange tuyige, Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini kuteekamu madaala, abamu tusinga, naye omuntu gw'oba osinze oba omusinze sente manya nti ayinza okusinga amagezi. Ate oli oba nga alina amagezi manya nti waliwo amusinga amaanyi. Omuntu n'abeera n'obwongo obuzimba ekizimbe, n'abeera n'obwongo obukola bizinesi, naye ng'amaanyi agasitula byagenda okukozesa ekintu ekyo okubeera ekirungi tagalina. Era alina baayita abalina amaanyi babeere nga bo bateekawo amaanyi ye ng'ateekawo amagezi, ate omulala n'ateekawo sente. So ffenna annaasu linnaasi, kinjagadde okubeera nga mbategeeza annaasu linnaasi, muleme kwerimba ku nsi kuno buli omu ffe ng'abantu min badwin wa haadiri, gwolaba gw'onyooma avudde mu kyalo naawe ow'ekibuga, baadun li baadin, ffenna buli omu wa in lam yash'uru, newankubadde nga tuyinza obutakimanya hadamu, buli omu alina kiyetaaga ku munne. Tuwangaale nga twagalana, tuwangaale nga tumanyi nti buli omu wa mugaso eri munne, tuleme kwenyooma, tuleme kubeera nga abantu abalala tebalabanga ebisasiro. N'ensonga eyo enjagadde okubeera nga mbajjukire nayeko olwaleero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bulijjo atuwe okumanya amazima n'okubeera nga tugagoberera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.